ate balina amaaso n'ayogera ku liiso Qur'an. alam naj'al lahu aynaini, ye yakikoonakaawo. Kati sayansi ne mugenda ne mutaganjula eriiso ne gibanga eriiso kyekimu ku biyunga ebikulu. Omuntu idha fakada la aini, omuntu senga amaaso gamuvaako nga yazaalibwa alaba, afuna peyini nene nnyo okusinga eyazaalibwa nga talaba. Kubanga eyazaalibwa nga talaba aba tamanyi haqiqatul amr, bifaanana biti. Era abamuleetera ebizibu mmwe ababiwaana nga waali ne mubyogerako nga mubiwaana. Omusajja alina akamotoka kafaanana bulungi, ono ng'atandika okuluma olwo. Naye senga tewaaba omuntu eyazaalibwa nga talaba, nga tewaliiwo ayogera bigenda mu maaso, teriyo kimuluma. Naye yazaalibwa ng'alina amaaso amaze okulaba, so byengera bingi tosobola kubimalayo. Allah kyava agamba mu Qur'ani, wa fi anfusikum afala tubsirun. Gwe yeefuula kiwaji n'antagambwako, ate tayagala kumanya. Bwe weetunuulira gwe kennyini, isn't it that one enough for you to reflect? Tekikuyamba kubanga ofumintiriza. Tekikomaawo gwe kwetunulako, ne kubafudde nti wajjajjaawo yaliwo ssebo nga mulamu nga w'amaanyi, munoonyeeko gye yasulanga olabe ne baamwebasa. Afala gwe tofunamu, kitegeeza nti ku kyamutawa bugenda ku kyo nkyaga nti marhem gundi twabanga naye, nga waliwo era ababuuza yali ani oyo? Ai, babanga ano basajja bakulu, babanga ano baali basajja b'amaanyi. Khalas, obudde bukozi. Fala tubsiru. So bwe twogera ku byengera Allah byatuwadde bingi, naye obulumi tebuli oba logiki tali mu kuba nti byengera bingi ate tekitiisa. Ekitiisa nti byonna bagenda bikubuuzaako wabikozesa oti. Awo we wali obuzibu. Eno mu kunyumirwa nabyo, mashallah, enjoy your life. As we say, I'm enjoying my life. It's not your life. It's not your life. You can't senga life yo go abagiteekawo. Naye ogwe you enjoy, naye obuzibu akaseerako okwanukula. Ekigambo ekyo kyenjogedde kyekitutwala ku kyennyini kyetusoma. Bwe njogera obuzibu akaseerako okwanukula, that statement ebe ereese ekintu what is unseen kyetutalabangako, nga we have to just believe. Eyo yenzikiriza nti bwe njogera nti bagenda bikubuuzaako, kikkakatako ng'omusiraamu gw'okukikkiriza. Lwaki okikkiriza? Kubanga Allah yakitugamba ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakati baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala abaatubuulira ebintu ebyo ye Nabbi sallallahu alaihi wasallam, naye byonna wahyun yuha, naye yafunanga ki? Era waliwo ababa baagala okumussa ku levo gy'atessaako. Wa fil madhi ghuluw, mu kuwaana oluusi tusukka. Era tukimanyi idha ahabba al insanu shakhsa, omuntu bw'ayagala omuntu madahahu, amuwaana. Naye ate oluusi mu batuwaana waliwo we basussa nogaawo olimba. Bw'aba mukyala ng'omuwaana waliwo naye waakulaba naga gwe Nalungi wa Kampala, naye ng'akimanyi si ye Nalungi wa Kampala, wabula just kimanyi osusse wali naye n'akireka.
kati ne nabbi sallallahu alaihi wasallam abantu abamwe bamwagala bayagala okumuwaana oli n'atukoga nti wafiina rasulillah muffe wano yali awo bayogera obuga ya'lamu ma fi ghadi amanyi n'ebigenda okubaawo enkya naga awo stopping awo yogera ebirala byonna ekyo kijjeemu wala ya'lamu al-ghaiba illa Allah teri amanyi byekwese okujjako Allah ebyekwese birimu emiteeko esatu Allah ekitendo kye yatenda n'omukkiriza ku ntandikwa nga tusoma Qur'an ekimu ku bitendo ebyebbeeyi Allah agamba mu suratul Bakara alif lam mim bw'oba tomanyi suratul Bakara weeri ekyo nakyo kamogo kiba kirwadde kiba kitegeeza gwe kula ntogibikulangako bw'oba ogibikula era gwe buli wobikula ogwa kukulu wallahu ahadu edda naye at least bwe tugamba suratu Bakara tobeeranga omusajja omu gwe tusomesa abaana mu masomero ye bw'awulira Bakara kwegajuwulira mu ngeri ndala tubusomesa abaana mu masomero twabasomesa joha amuyitanga joha babaganda babanga ne Wakayima ne wangu ne tribe endala bayina engerogero ezo joha yatuuka ku muzikiti basaala imaamu ng'asaaza suratu Bakara abuuza ani nga ewanvuye nnyo tyaya asoma Bakara era imaamu yawanvuye olwokuba suratu Bakara ki enkeera bwe yajja teyayingirirawo swala n'alinda basooke bamuboolere imaamu essuula gy'agenda osoma gy'atandise n'atandika alam tara kaifa qala rabbuka n'ababuuza eyo ssuula ki ne bamugamba eyo nno fiiru naga olabe teyali mpanvu ate kati enjovu era n'agenda anoonye masigi yeddako aba atuuka abayo agenda owulira Allahu akbar kakati tetwaga musiraamu abeerenga joha kulowooza Bakara agikiragera ne fiiru mu buwanvu age fiiru ate ye erabika ki kuba abatugamba Bakara yente ate suratu Bakara mpanvu yesinga muki kati ate yo fiiru olwo yenkana etya Allah ga alif lam mim ategeeza ki yamanyi tukibuuzaani yamanyi hal nasalu tumubuuza otegeeza ki tolina buyinza bubuuza Allah omubuuza ki anta takhdha lima amara omulimu gwo kyalagidde kyokola ki ebigambo ebyo bwe tubyogera mba njaga tuleeta ebifaananyi bwe tuga Allah tabuuzibwa la yusalu amma yafal tukize mu mbeera ya bulijjo mukimanyi mummwe abaami abali wano waliwo omwami nga tabuuzibwa ngewaka bakumanyiira ne mukyala wakimanyi naye tobuuzibwa bw'olekawo zoleseewo halasi bayiye ate mune tuzitetenkanye tutya tobuuza kakati gwe ssebo kitonde ekinafu wobeeredde nga naawe ssebo olina ka constituency kootiisatiisa kakati olwo Mungu alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fihi kati naga nti kitabo kino kye mulaba ekya Qur'an there is no doubt in this book eyo statement eya doubt nti bw'oba okisome buli kimu kyonna ng'omukkiriza ayagala ottereeza enzikirizayo toyina kubaamu na shak mu statement eziri muki olunaku lw'ofuna okubuusabuusa lwe lunaku olulaga nti obukkiriza bwo bufunye ebbwa obeere n'obukkiriza obufaanana ng'ekizampe eno mu bigambo bya Allah senga bagamba nti omuntu okulya ennyo fene si gwayita jackfruit
okulya ennyo ffene saawa eno nenkyogera, okulya ennyo ffene kirwaza siriimu. Tugaba na musajja wa kamera tosalamu ako, oli ayinza osalamu ako yaseeka yaga okulya ennyo ffene ako kokka. Era duniya gye tuwangaliramu senga bakigamba nti kulwaza siriimu, obukakafu mwenna abali wano bwe mulina nti wallahi olimba buyina okuba nga busingako ku bukakafu bw'olina nga basomye aya Allah. Obukakafu bw'olina wano buyina oba nga butono nnyo ku bukakafu bw'olina okuba nabo nga basomye ayani, nti buli omu newokisomesa ekyemyaka gyonna mu ffene bakulimba. Era naye yakubuuza ki ati atandika tunnyonnyole. Alladhi Allah naga nti hudan lilmuttaqin. Ekitabo kino kirina obuluŋŋamu guidance, naye guidance eyina specific group bagiyita almuttaqin. Muttaqin be baani? Nabo balina gundi zaabwe awuswafu zeziriwa. Allah nawa characteristics features ezaba bayita bamuttaqin. Eyasookera ddala yagamba alladhina yu'minuna bilghaibi. Best feature oba character omukkiriza gyaba nayo al imanu bilghaibi, okukkiririza mu bitalabwangako, ebitalabwako. Birimu emiteeko egi gye nnyinza nze okugyamu. Mulimu ma akhbara bihi subhanahu wa ta'ala mimma madha au akhbarana bihi rasulu mimma madha, bye baatu ebitalabwako nga byaliwo tetwaliwo. Ebyo bigwa mu kategori ya bitalabwako. Byaliwo tetwakolaki, tetwaliwo. Naye our duties to believe. Lwaki tubelievinga nti Qur'an Allah akoze eki? Agambye it happened. Kiswani yaliwo ku mulembe gwa Adamu. Ani yaliwo awanika omukono atuge Sheikh nze mbaddewo, Adamu twali naye. Fenna lwaki tukkiriza nti Adamu yaliyo? Olaba tuddeko wano nage twaga nnyo leeta bil amthal yaktadhihu al maqal, nti bwojja wano abamu mulina imaani nene muwalumbe ne kayiikuuzi. Era ogyogera ne olaba ng'omuntu agyogera ne feeling, engeri gy'annyonnyola kayiikuuzi we bakuba olutalo olwali olw'amaanyi, gulu n'aluyingiramu simanyaani, n'olaba olinga ddala akkiriza. Abasomesa baffe aba history bw'aba yakusomeseza history w'ensi gyazaava, gyetuba tusomesa abayizi abasoma history ng'akusomesa Napoleon, inzoga baali naye. Siganye kugamba mbu amusomesa, naye kyenjala okulaga nti engeri gy'asomesa Napoleon's life, Mussolini engeri gye yawangaalamu, gye yava eri n'atuuka ow'amaanyi, olaba ddala ng'akikkiriza nti kyaliwo. Era n'asuula n'akwotinga the book of good noga ya ono omusajja is an orator ddala ayogera, olidde naganze njogera history ga mashallah oyogera history, naye waliyo tya ebitabo ekituufu. Era mmwe nammwe tumusaako ebigambo omusajja yasoma ebiki. Naye ate bwe tujja ku Qur'ani ne tusoma ng'otandika okuleeta as you know, naye olaba bwe tudda mu science facts ezo, kino nakyo mukiyiga olwaleero. It's not the science to prove that Quran is correct. Our science abali wano musoma science. It's not the science to prove that Quran is correct.
It is the Quran to prove that your science is correct. Bw'okola gundi nga nabbi yatugamba enswera bw'egwa wano ginyikemu, gwe n'okola science yo n'agamba mbwerwaza, ekikyo tukigaana. Gwe atakigaana gwamanyi. Tukigaana kiba kifu, ekya nabbi tusigala tuginyikamu. Gwoyinza tuga ya proving the science ng'enswera eyo eyina endwadde 667 senga oginyikamu. Afe tusigala tugamba science yakubye bali yakubye miss, naye nabbi yayogera ki? Omusajja yaje wa nabbi sallallahu olubuto lumuluma, natenga Allah yayogera nti muhane mubisi mulimu ki? Namuganya omubisi nanywa nakoma yogera saluganyi naddayo nakomawo nagaddayo onywe nanywa enfunda ezawera. Oluvannyuma nabbi namugaa nti sadaka Allah, Allah yayogera mazima, olubuto lukulimbisiza. Naye nga Allah yayogera ki? Mazima, Allah talimba. Kati oyinza agamba kirabika mungundo, nedda, gwe waliwo ekizibu ekirala. Olaba obukkiriza gwe bw'olina mu musawo, otuukayo omusawo ne bwakukwatako bukwasi n'akubuuza ebibuuzo, bw'oba otudde bw'oti owulira otya? Owulira wano nga wakuluma nti nedda musawo, ate bw'okutamamu awo wannuma alumamu, ti ate bw'ogira bwe, kati ate bwenkusitulamu walwe, bwenkusikamu kibegabega, ate bwenkola bwe nti, ne watakuwa ddagala. Olw'obukkiriza bw'omulinamu n'essuubi eddene, ovaawo ng'ogamba musawo mulabye, nja kuba bulungi, tannakuwa ddagala. Ne you have that hope. Naye hope eyo tugirina Mungu. Yensonga lwaki olw'okuba enzikiriza yaffe nnafu mu ebyo ebitalabwako, mu bimu ku bitalabwako Allah bye yatubuulira ebyayita. Mu byayita mulimu ne Rasulu sallallahu alaihi wasallama, tetwamulaba. Ne nu'minu bihi amana ar-rasulu bima unzila ilayhi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi. Bamalayika ebyo bamalayika byebimu Allah byatubuulira. Nabbi Musa kiswaze, bonna bannabbi aba ebyayita byonna. Mu byayita olwaleero Seeka ensanze asomesa wano ng'abasomesa ku lugendo nabbi lwe yatambula olwa Isra wal Miraj. Even if ne tutagenda mu nitty-gritties kunoonya lwali lutya, yatambulawa wano, waaliwo ki, n'akuula omuddo wano, kitumalira okukkiriza nti yatambula. Era tekyetaaga nnyo obuuza ebibuuzo bingi. Kakati omuti ogwo we yayimirira ne gundi gwali gwa kkala ki? Then okole ki? Abo bakubuulira kkala. Imaani okumanya kkala y'omuti kyongera ku imaani. Gwali gwa kkala ki? Ng'ebibuuzo byebabuuza. Kati omuvubuka Hidhiri eyatambula ne Musa Sheikh yali ayambadde engoye ki? Zino empale ng'ezaffe oba yali mu kkanzu oba nkutu? Then okole ki? Okole ki? Bwe baga yali mu nkutu otandika ojjambala nga neeza nabbi ze yambala ow'okumpi sallallahu alaihi wasallam tozambala, oyambala eza Musa. Hudan lilmuttakin alladhina yu'minuna bilghaibi, kwe kukkiriza ebitalabwako ebyayita. We did not live that life. We did not live that time, but we believe all what happened. Era nga history asinga wano waffe Uganda we mutumukkiriza mbu yaliwo, newankubadde asinga omu wa bulimba okusinzirako yamukoze eki, amukuleetedde. Obulaba bano basheekhe baffe abamanyi abatusomesa, bwe baba boogera ku hadith, baali bakambwe nnyo mu kumulungula hadith ezo, nti ebigabo bya nabbi tomala gabireeta. Abubakar Siddiq yali agambye okuŋŋaanya Qur'an nga bw'oleeta aya gwe, waliwo abaali bagiwandiika naye bagiina mu mutwe, n'abaga kati mutandika okukolekitinga, naye buli omu nga aya ogireeta n'oleeterako n'abajulizi babiri abagimanyi nga bw'ogimanyi, bagirina wano naye baagala bakakase.
si biboozi bya TikTok. Buno bibasala n'olabako kimu n'oleekaanira kagambaka tomanyi gye byakoze ki gye byavudde jahali obutamanyi obuli mu community fe abalowooza mbu tukola ki tumanyi oli alabayo kaga n'afuuka nno mugezi buli omu akola analysis okwo oba amanyi oba yasoma oba teyasoma mbu analysis neyeteekako n'ekigambo political simanya analyst najjaawo n'alimba bano kati abakugu mu hadithi abantu abasinga tebajja mboozi ku mulabe wa muntu ng'ayogera ku mulabe we oba mukitegedde ndeeta ekyokulabirako ekyangu bw'obeera wa kibiina kimu wano nondayo kyoyagala okiteekewo n'oyogera ebigambo kuwa ekibiina omulala ffe abali wano abatalina kibiina tetukkiriza bigambo byo kubanga olina ebizibu neki oyinza okuwaayira mpaka obujulizi nga bukoze eki kati mumusebaga yalidde buli gwolaba n'omuntu aba yalidde gwe gwotayagala alladhina yu'minuna bilghaibi ebitalabwako Isra wal Miraj batubuulira ffe ekigambo kyokka kyoge subhana alladhi asra bi abdihi layla min almasjidi alharami ila almasjidi kitumala. Sheikh yali etya nabbi waba teyagitubuulira we tukoma bw'aba yagitubuulira we yakomera we tukola ki toleetamu magezi go olaba ffenna abali wano we baba bakukozesa abamu mukamawo n'ogenda abamu babago waliwo bakama baffe abazibu ojja omuwamu ogenza go ojja gawa mu bizinensi yo ng'ogitandise kyova yankukozesa sobola nkola ki kukozesa abamu bakaba baffe batugamba tyagaga magezi wona otandika eyo jakola ki naye obanga okyali muyange agange gegakola ki era naye n'okkiriza bizinensi yamuki kakati olaba ka bizinensi ata eddiini ya Mungu olaba mu Buganda kalica towaamu magezi mu Buganda kalica towaamu magezi owa kuki newankubadde twagamba nti ffe Abaganda twateeka dda mu ddiini yaffe ya Buganda ebitaliimu era ffe twasooka okugyonoona era ntera nnyo g'abantu nze mba nsomesa Enzikiriza timwa Abaganda eyo mbanga temunnatwanira baseeka kusomesa Nzikiriza musooke mwetereeze kubanga ebintu bye mukola byonna bizuule mu Buganda. Ani yalabyeko omukolo gw'embaga ogwa Buganda wanawanika omukolo okuva 2000 mpaka olwaleero nga obwadde ogugibeerako nga gwa Buganda nga ebasomesa si guno ogulimu ekinigeria ogulimu ekizungu ogulimu ekisiraamu ekitonotono ogulimu awo ekirokole ogulimu ekikatuliki gwonna nga gwetabisi. Ani yali agulabye eyo nno kuzuula mu Lwarabu tuga eyo bidaamu buki kakati mmwe baba bagambye nti Obusiraamu bwagamba kino ne mukaanya Obusiraamu abakyala mu Buganda balina bye batalya nga ki kati lwaki mugirya mwava ku nnono temwagala Buganda oli otya enkoko omukazi ate ogambe oli Muganda ki mugenda wa Kabaka ng'oyambadde obugoye sikaati kanda mwambala n'amasuuti ennyambala ya kalica yalagawa mujambala lunaku olwo nga waliyo omukolo twalirabye wano buli Muganda muno mu Kyamutanga okolera mu mbugo weesibye embugo zo otambula n'eddiba lya Gonyo otambula n'eddiba ly'Emmondo muba n'amafumufumu ngoye nga zonna mutunga muki muli mashariya mulyambadde simanya mukyayina taki so waliwo ebyayita nga babitubuulira fe omulimu gwaffe to believe nabbi waaba yatuwa details then we read those details ne tukolera ku ezo details tetwongeramu. Eyo ye kategori esooka ebyekwese ne wabaawo ebyekwese ebiri current nga tetubimanyi their realities nga ggwe olwaleero wama tadiri nafsun madha taksibu ghada wama tadiri nafsun bi ayi ardhi tamutu
ebiriwo kati ekimu ku byo gwe tomanyi kigenda maaso wali wansi ne mu ofiisi yo gye wavudde mpaka ng'okubye ki ekikola toyina kyosobola oli munafu ewuwe waka bw'abanga mukyala we ali waka kati osobola otuwulira kyaliko gwe omukyala omwami omanyi gyali saawa eno akolera wansi eri mu downtown eri mwowino omanyi gyali akumanya okulaga nti ebyekwesa Allah yabimanyi osobola n'omukubira esimu naga ndi wano ku dduuka naye ng'ali mu nnyonnyo ali mu kulya kyennyanja ninaga ndi era noga wekyebale mbadde just nkukyekingako take care take care ali ku kyennyanja ddala omugambidde ddala yeefeeko era naye asazewo akole ki mashallah wala ya'lamu al-ghaiba illa Allah n'ebigenda mu maaso mu bulamu bwaffe tetukola ki okumanya tetubimanyi tomanyi kikuli mabegaago mpaka ng'okoze eki era nze newenkeyamayo nega waliwo abasajja babiri bakutuddeko buli omu akutte omuggo osobola okwekanga kuba obadde tomanyi naye senga oba tomanyi ogamba waapi era ne bwogamba waolimba omuli oba otya omusajja tabanga kyayogera abasajja bakola ki hudan lilmuttaqin qur'ani eruŋŋamya abakkiriza nga mu bitendo byabwe yuminuuna bilghayb kyovula nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba basahaba baali bamuleetako abantu b'e Makka ebigambo bingi naga qul Allah mugaba gambe la aqulu lakum indi khazainu llahi wala a'lamu alghayba wala aqulu lakum inni malaku in attabi'u illa ma yuha ilayya benizi sinabagamba ko mbonina amawanika gensi sigalina ate sibagamba nko mumanye ebikoze eki ebyekwese ate mbaganze siri malaika tuvula Allah yatugamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallama abagambe innama ana basharun banenze ndi muntu teyakoma ga basharu naga mithlukum nga mmwe naye yowe enjawulo gye yatuwa yaga nti yuha ekyenjawulo kyekyo kinina nze nina message gyenfuna ey'enjawulo so n'ebiriwo kale nti tobimanyi ekyo kyekiraga obunafu bwo riziki yo togimanyi naye ffenna tukeera olw'okuba abamu tulina imaanu bilghaibi okeera noga ma qaddara allahu mafuul Allah kye yantondera nze sikimanyi naye kaŋŋende sebo n'okola ne target ey'olunaku olwaleero tusuubira okukolekitinga obukadde buna era ogamba tusuubira kati ate bw'oba boosi ngo imaani yo mu ghaibi nsi nywevu banno bagamba gwe kwega ate osukkawo gwera n'oleeta ate levo ndala noga mulina okukolekitinga era ku nkomerero y'olunaku olw'okuba imaani yo ya ghaibu ate nafumu wali obeera y'amaanyi noga mulina okukolekitinga nze nina obukakafu tujja zikola ki kati ate yo batazifuna ate n'oba n'ennya waliwo ensobi wateekwa okubaawo ensobi ma aswabaka lam yakun liyukhtiaka ekikutuuseeko obadde toyinza kimiisinga ate wama lam yusibuka ekitakutuuseeko tekibadde kyakukola ki ma akhtaaka lam yakun liyusibaka ekikusubye tekibadde kiki ogwo nno gwemu ku migaso gy'okukkiriza mu bitalabwako omatira kinze nange nawadde simanyi mbu naazifuna ki ekiggobya oli ne bawa atandise omudaala nga gwe tebali akuwa garanti mbu ajja kufuna bakasitoma owalana waaki gwe tosobola twala kasitoma wa tomusobola ate tomanyi anaagula mwababeera mu byokutunda omuntu ajjeewo n'alamuza mutumanyi nga tuzze okugula ebintu abamu abatunda muntu alamuza abamu abalina amaduuka ng'olina byowanika waggulu n'obiwanulayo n'oteka bikola kwako ndabe leka ndabe kano waliwo akaggure bakyala awo ne batera okwagala bukala njagala akaggure nga kalimu simanya ddabo yero simaani n'asabaawo zikala n'ojjayo edduuka lyonna n'oliyiwa wansi
nomala okukatuukako naga ekikulu kalimu obukuubo obustripes buno n'afuluma ewuwo bulungi ng'abadde kanoonya n'ayingira mu liddako eritunda by'otunda n'agulamu akabbulu ng'ate obadde nako. Allah jalla jalal gwe naye obadde toki singa abadde okimanyi nti kigenda baawo tewaali bipanguludde naye mune ghayibu eyo etuyamba okukola n'okola naye tomanyi bigenda kukola ki kuddirira n'okola n'amaanyi ovula Allah rahma ye yabitukweka tututebenkere singa abamu tetuwasa kubanga omulaba nogono wiiki omajja baano bya oyo nkirabye maaso awo adduka n'onoonya nogono aleka wa mwezi oyo noonyeyo anaamalayo omwaka abantu baali dibye natristi obolaba buli omu afumbirwako buli omu awasaako naye walina gono najja kumbonyaabonya omusajja nkiraba maaso awo ono ajja kundabira naye ate wa wiiki emu ebiriwo kati nebe tobimanyi kakati bw'oba tobimanyi gwe ki ekikufuula kiwagi kiki ekikufuula kiwagi malakum kaifa tahkumun gwe ebintu byobiramula otya kamera olaba ze bateeka mu ggwanga ekitongole ekyogaa nti kyamaanyi gavumenti waliwo abagiyita kulitalaba okiyita mmere ekyo abamu gavumenti naye gavumenti abamu mugimanyi obola okuba tuli mu ggwanga oli wootula ka tikitoko n'ovuma gavumenti lwebalikira kumanye ne balangirira mbwe kuyigga lwogenda omumanya gavumenti wallahi wano oba oyogera naye olunaku lwebalikira kumanya ne baga gavumenti ekola ki la hawla wala tolaba edduniya nti Allah yatuga ardullahi wasaa nga tunazza musango ye Allah yatugamba eri wasaa kasitoba muntu muki naye guzza omusango kwano obeera ku tikitoko zammwe ey'abavubuka n'owaga bafolowa noga gatha kale bagathalinge n'olunaku lwe bagenda oba nga teri agathalinga okuggyako 99 n'abasajja abambadde kala ezikanga zirimu enzikiriza zirimu kalayiti zirimu ate tebaseka ovanga ku muntu gwogaa lulimi nga ddamu lulala juzi naliko mu taxi ne bamukwata naye nga traffic officer ayogera luzungu ono dereva wa taxi ali mu Luganda naye nkulabira akavuyo kati ye kyeyaddako traffic officer nga mukola bukozi bwati nga bwadda mu mmotoka ze agire nkoze musango ki give me your permit nkoze musango ngadda okimanyi kakati noyo yali negambye gavumenti bwe bagambanga gavumenti bw'obanga gw'olina byoyogera yogera ng'obaala ebigere byo naye lwe bakera ne bagaa gavumenti ekola ki ekunoonya tolaba nti kino ekizimbe kya mutawa kinene oyinza obulwa weweesonseka ate nga weewali ekyekango tekimanya muzira nga olaba ekyekango nga kati olaba wano ne wabaawo ekitukanga tolaba wano waggale waliwo oyinza ogusanga yeesonseka wansi awo naye akiraba takola ki naye asuubira mu magezi ge olw'okutya ayinza okulaba ng'afunyewo we kakati olaba gavumenti eyo gyenjogera waliwo abagiyita nga waliwo zikamera ne bagiyita kulitalaba naye ng'ate naye eri sophisticated Abamerika balina technology naye ate ne baga babakuba batya la ya'lamu al-ghaiba illa Allah naanakusimba oluyi kati tomumanyi wano tuyinza oba tuvaano n'omulinnyo ku kigero omusajja nakuba oluyi naye senga oba wamutegedde before walirinnye ku ngatto ye wa indahu mafatihu lghaib Allah yalina ebisumuluzo byebyo bitakola ki n'egisembayo ebitalabwako kategori ey'okubiri byebyo ebitannabaawo Allah byatubuulira ebiyitirivu Allah byajja atukola ki atubuulira ejjana ani yalaba ku jjana era batubuulira jjana ne tugamba amanna tukoze eki
omuliro wa awswafuha n'ebigukwatako. Bagamba basahaba nabbi we yayogeranga ku jjana ffenna nga tulaba buli omu ogiyingidde. Kubanga mu kusomesa nabbi sallallahu ye musomesa omulungi. Buli woba osomesa expression z'okola zirina okukwatagana ne statements zo. Ensonga ki nabbi yali musomesa mulungi. Basahaba bagamba bwe yasomesanga ku jjana ffenna nga akamwenyumwenyu ku feesi katujjudde era nga buli omu olaba ogiyingidde. Naga ate bwe yajjanga ku muliro ffenna nga tula teri aguwonye. Omulala Handara yagamba Abubakari nti Abubakari Handara yeryaza amanyiza mu nanfuusi. Bakari namugamba lwaki oli mu nanfuusi? Handara naga ye olaba we tubeera wa nabbi nga asomesa ffenna wallahi tubeera ne imaani eri enzijuvu, naye bwe tuvaawo ne tudda mu bakyala abaana ng'ebyo tubyerabira. Kweganga afunye obweraliikirivu obe kati nga wano mu darusu waliwo we basomesa naye n'owulira ng'ojjudde layiri ojja zisaala 10 ku kinnakyo. Ogenda siba Mande n'Olwokuna, ogenda soma Qur'ani ogifiiremu, era olumala wano salaamu ya asiri ng'ojjayo Qur'ani osomako eddakiika 2 omutwe nga gukubobba. So waliwo iman bil ghaibi, ebyo ebitannabaawo, mwe muli jjana, mwe muli omuliro, mwe muli barza, hayatul barzakhiya, obulamu bwa kabuli. Kyova yagambye bye batubuulirako nabbi bye tukomako. Malayika yazitubuulira n'enfaana yazo n'enjogera kati totandika zigenda bazambadde zitya, zinaatuula zitya, zirina obutebe oba tezirina, okole ki? Bwe ziba zirina ofune wonooyita. Awo obulamu teri abumanyi. Ffe nabbi kye yatubuulirako we tukola ki? We tukoma. Qiyama haqiqatuha egenda beerera ddala etya? Nabbi bye yayagala, Allah bye yayagala tumanye yabitubuulira, bye yatayagala tufuneko kumanya tiyabitubuulira. Era kitumala. Ebyo tebinnabaawo okufaakwo. Era nga naye bw'okwetegekera ky'olina okukola kwetegekera. Wama tadiri nafsum madha taksibu ghada, tomanyi wa gy'ogenda fiira. Abamu mugenda gula passport mukabire ne visa nga ne visa ze mukabira za kufa kwammwe. Okaabe banyimye visa ya America shekhe, nteeka mu dduwa mukole edduwa ennene osaba visa n'ogifuna n'okola omukolo gaggadde ka shekhe nagifunye musabire. Era tuba tukusibula ali ku airport, abamu ab'oku kyalo kyammwe ne bakuwa obunamba, tonneerabira eno WhatsApp namba eno onkuumirako, totwerabira mugane kati gwomaze. Alhamdulillah, kisinziira omuntu aveeyo mukyagenze olinnya America, visa mwenna ne mukola ki? Naye olutuuka bw'ati aba ayakatuuka mu America yonna gy'atuukidde, oba New York oba Las Vegas, nga malakul mauti ali awo ku kisaawe, obwedda akoze eki? Agamba omusajja Mungu gwe yaŋŋamba mulengedde Kampala, talina passport, talina visa, anaabifuna ate ya Rabbi? Ye n'agenda mu kifo, saawa etuuka abaawo mu kifo mu budde. Laba naye nga bwe budde bw'okola ki? Muli aba bamuwadde ka WhatsApp ng'ate baga ate gundi olimba naawe alimba ki? Okakasa yalwadde. Ffe tumanyi buli afa alina kukola ki? Tomanyi woogenda kufiira. Kyebava bagamba prepare. Babagamba wano bagende mukole hijja, mugende mukole umra. Mukyali muvubuka Sheikh njajja onoona. Kubuvukoza ogenda kuwangaala mpaka ddi? Genda okole ibada. Lwaki otyo gy'onoona? Oli mwononefu nnyo. Genda okole ibada, genda okole umra, saddaaka. Sente tuziteeka mu banks naye nga teriiyo n'omuntu n'oguwa famire y'amanyi. Bw'ofa baani agenda okuzinyumira? Kati leka ba famire kale bazirye naye nga atali wa famire si yazikoze ekyo. Ebyo byonna tetubimanyi. N'ekimu ku kiruma mu bye tutamanyi kubeera nti baani abagenda okukusookako ng'ofudde era bagenda kukola ki? Abamu batusookako n'akuggyako enjala n'enviiri, azitwalawa? Allah yamanyi.
abamu batusookako n'akugjamu ebiri mu wallet nga accident we tuziraba. Abantu tebataasa kati omulembe gwayonooneka teri rahma eri ku mumwa. Bagamba Abasiraamu nti omuntu yekka alina obulumi gy'oli yoyo akufunamu omugaso. Fe abasigadde batugamba gundi afudde innali bambi nga kibi naye yo bambi ya bunnanfusi teri ku mutima just twakimanyiira nti bambi kitalo naye nga ddala muli okiwulira kitalo just yenkola bambi nga alabye kibi naye nga olimba si kibi abo ababadde bamufunamu be bakola ki kyova nabbi yatugambye mugenda oziikirako abantu abo abafiiriddwa muleme kubasaba mmere. Abdallah taatawo wano abadde atusavinga laba tutudde twakajjira wano okubagiza tetulina wadde ekyokunywa naye nga gwogamba yafiiriddwa ki gw'atazze okubagiza gwayagala akusavinga. Balina ekibasumbuwa ffe twali badde tuteekateeka bantu nga mutwala mmere eri abafiiriddwa naye tutuuka tewali wadde mmere. La hawla ngaba abaana batandise okukodowala nga n'ekitaabwe tannaziikibwa inna lillahi musajja badde agaba nga mulamu naye olwokuba rahma teriiwo yaahi bintu bye twoboogeza nze naawe nze nange neeteekamu. Kangerezeko ono muganda wange simumanyi naye ayinza oba gwe gusoose okundaba wakatono sheekhe waaba tandabango oba ku tiktok oba ku whatsapp kati nafiirwa ne baŋŋafiiriddwa. Omusiraamu yali awo mu ddarasa kwolu era ngaavuga inna lillahi nkyogera sarahata baga ekiba kinnumye nzi kuba simumanyi naye yafudde gwanga nsikola ki kiringa kuntwala wa kitaawo kati musomere dduwa ku ki ngisoma ngaani bulumi ki bwe mulinako bw'aba yafa mulinako bulumi ki naye ate omwalimu w'okukyalo eyakula naye senga omugamba amusomere yooza tamwinaako bulumi naye kati maasomi b'amaduwa ate mutwala bawalimu ba Kampala basomere jjajjaawo mu kyalo edduwa naye nga ne gwasabira amugamba mpozi hajani kisitwani sitwani owulira ayinza omuyita hajati kubanga ne gwasomera tamumanyi ate n'omuwa ebbaasa nnene nnyo imaamu w'oku kyalo eyakula ne kitaawo n'omuwaayo awo ebbiri ne musibira n'omuceeri ye bakyagusiba kasitoolia. So ebitalabwako Allah subhanahu wa ta'ala byaleeta mu maaso bingi mu bulamu bwaffe. Ani agenda okugaggawala okola nnyo naye nga wallahi togenda kugaggawala. Ate waliwo atakola nnyo ng'era naye tagenda kugaggawala. Ate waliwo abali opposite ng'akola nnyo era agenda kukola ki n'atakola nnyo ng'agenda kukola ki. Naye olw'okuba tetubimanyi Allah ayagala tukole ebigenda mu maaso tetubimanyi kituyamba okukola n'okola mpaka kufa. Ate wallahi tugenda kukola mpaka kufa. Era billahi tallahi nsobola okukubuuza mwenna abali wanambulireyo omuntu atakyakola mwabali mubizi mumanyi kye bayita okukola kuba abatali mu byakukola balowooza okukola olina kuvawo okola ki naye gwe noonyaayo ku kyalo atakola. Waliwo obwavu ffenna tufa tuli baavu ate tuwangaala tuli baavu. Tuwangaalira mu kukola nazaalibwa kitanga akola akyakola nange nkola bwe mba mpangadde n'abaana bange bajja kukola nga nange nkola ki nga ne jjajja waabwe akola ki kubanga ffenna Allah yatukweka ebigenda okukola ki. Senga oli buli omu yali alaba nti mala budde waali tudde butuuzi nze nkivuddemu. So baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala aya eyo gye mbadde njagadde basikirayo olw'ebyo bye tuliko alladhina yu'minuuna bilghaibi kyekitende ekisooka ekyabakkiriza. Abakkiriza mu ebyo bitakola ki birimu emiteeko emeka ebyaliwo n'embeere n'ebiriwo n'ebigenda okukola ki ekikukakatako gwe omusiraamu bwe babikusomera okuva mu Qur'an ne mu hadithi za nabbi sallallahu alaihi wasallama kugamba amanna tukoze eki tukkiriza. Subhanaka rabbana wa ilayka almasir. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Saba Allah munabawo bulungi
ate abasasulemu mu kaseera kano era abasitula amadaala emikubakkakkanya. Allah abagaggawaza alimikubavuwaza, tukuze emitima gyammwe agiggemu obunanfuusi n'emirimu agiggemu kabandabe, emaali agiteekemu emikisa, famire zammwe aziteekemu emikisa, pulaani zammwe zonna azifuula ez'emikisa. Allah abawe obulamu obulungi ku nsi ne ku akhira. Allah nsaba atukingiriza ab'ensaalwa n'abataagaliza n'abo bonna abaali agadde otutuusaako obulabe. Atuwangaze nga tuli basiraamu, atuwangaze nga tuli bakkiriza, atutte nga tuli bakkiriza, atuzuukize mu bibinja by'abakkiriza, ate atuwe ejja n'esinga okubeera eya waggulu. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.